juu. Power. Kama najja wane Rukaya. Nemba sawa mulonda abantu mutalabangako. Be mutabalina gye babazaala. Ne mubalonda mu linnya lyange nga mbasabye. Era amasaba mubeere bumu. Twabaawulamu. Twabaawulamu nga bagamba ebigambo gamba eby'obujega. Nwanye nammwe entalo nnyingi. Tetugenda kukka wansi nga tuwangudde nawe ze tulwanye ebbanga lyonna. Abakooye okulwana nga bagala obutalo bwa musenyu mu balekere. Wano ku kisaawe kya Masaka Sports Arena awanayindira omukolo gw'okwebaza Katonda olw'obusobozi bw'awadde omubaka Mathias Mpuuga okuweereza okuva mu bifo eby'enjawulo enteekateeka zo ziwedde. Era ku makya olunaku lw'enkya embwa zigenda kuva Kampala zikola ku mirimu egyo okuswipinga ekifo kino okakasa nti abatatwagala n'abaagaliza abantu baffe obubi tebatukolako kikyamu kyonna. Abedi Bwanika nga ye mubaka owa Kimanya Kabonero era nga ye ssentebe w'omukolo guno ogw'okwebaza atutangaazizza ku nsonga lwaki okwebaza kuno kutegekeddwa. Atuweereza bulungi nnyo nga member of parliament waffe. Ebisanja kati ali mu kyakusatu. Tebamuzzayo buuza nti olw'okuba wano tewaliwo balala. Buli bamugeraageranya balabanga obuweereza bwa busobola. Olaba Mathias Mpuuga bwe yatuuka mu parliament ate n'alondebwa okubeera leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu gye yakamala emabega kaawo. Omulimu ogwo kigambibwa abamumanyi n'abakola naye ndi wayinza okuba tewannabeerawo leader of opposition mu nsangi gino emyaka 4 atuuse bonalewo Mathias Mpuuga bye yakola. Abagenya bali eyo mu mutwalo be basuubirwa okwetabwa ku mukolo guno ogw'okwebaza era nga Bishop Severus Jumba yasuubirwa okuyimba misa nga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu olunaku olw'enkya. Nze Beka Ssenyonga Mulinde ku NTV wane Masaka.